Oluvannyuma lw'omubaka wa Clark North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Anthony Akol okuleeta ekiteeso mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, gavumenti ewenga abaaliko abakubiriza b'olukiiko olukulu olw'eggwanga Kapyata ne kiyisibwa Palamenti Ssabbiiti eno omukubiriza wa Palamenti Anita Among yabawadde Kapyata nga buli emu egula obukadde 700 ate nga zaakuddizibwayo oluvannyuma lw'emyaka 5 babawe Kapyata endala. Mu mbeera eno akuuma entebe y'obulabirizi bw'eruweero James Williams Ssebaggala ayambalidde ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bagambye nti bava ku nsonga ez'abatwala ne badda mu kwekkusa bokka na bokka ng'ensonga y'okugulira abaaliko abakubiriza ba Palamenti emmotoka yabadde teyeetaagisa nga wakyaliwo bingi ebinyiga eggwanga omuli amabanja amazito, ebyobulamu ebitamatiza, ebyenjigiriza ebiri yegeyege n'obwavu obususse kumpi buli wamu. Tuve mu kwejalabya nga betukulembera bali mu kukaaba. Wano wensabira ababaka baffe ab'olukiiko lw'eggwanga newankubadde nga waliwo bye balina okufuna ng'ababaka naye balowooze nnyo ku mbeera y'Abannayuganda gye bayitamu obwavu bungi. Omulabirizi Ssebaggala agamba nti wadde ng'ekyokuwa abaaliko abakubiriza Palamenti emmotoka kyabadde mu mateeka, naye akaseera mwe kyakoleddwa nga bannansi bayagga kakyamu ate n'abantu abaweereddwa emmotoka oba oliawo si be beetaaga okusabirwa. Waliwo lweweesanga nga bwe tubadde tuyita mu kaseera akazibu aka COVID nga ne bw'oba oyagala ebyenkanawa ng'oli musajja mu maka ebisinga obireka olw'embeera gye mulimu musobole okugiyitamu. Ekyo ne kye tusaba bannaffe aba Palamenti kubanga kyekimu kye kiri ku misaala. Bantu abo balina emisaala mingi nnyo abalala balina obusaala buki. Asabye abakulembeze mu gavumenti okusooka okwekenneenya enteekateeka ze baleeta ezikulaakulanya abantu z'agamba nti bangi enteekateeka zino tebaziganyulwamu. Eddagala ery'ebirime bbeeyi ya waggulu nnyo ne bye walima nabyo ne bikufaako kuba bbeeyi ya waggulu nnyo. Singa mu kifo ky'okuwa abantu ba individuals ssente ezo bazikozesa okukkakkanya emiwendo egiyinza okutuusa ku buli muntu ekintu n'aba ng'asobola okukifuna. Mu ngeri ey'enjawulo Ssebaggala agumizza abakristaayo mu bulabirizi bw'eruweero ng'enteekateeka z'okulonda omulabirizi omuggya bwe zigenda mu maaso era akadde konna olukiiko lw'abalabirizi lwakulangirira omulabirizi anaabakulembera. Ekisa kibakkakkaneko nga tudda mu mbeera ekkanisa erina okugenda mu maaso era obulabirizi bulituuka ekiseera ne bufuna ki zenajja buzi kaseera katono era n'atera okumala nzireyo. Mu ngeri y'emu omulabirizi wa West Buganda Bishop Katumba Tamale naye awadde obubaka bw'amazaalibwa ga Kristo n'okumalako omwaka mwavumiridde abantu abatyobola obutonde bw'ensi ekiviiriddeko bannansi mu bitundu eby'enjawulo okukosebwa naddala mu biseera eby'enkuba efudde embeesangi zino. Amakubo goonoonese nnyo n'entindo ne zigwamu ng'olwaffe olw'Ekatonga n'oluguudo olutindo olw'Ekaluma awamu n'endala ze sijja kusobola kwogerako zikoseddwa nnyo kyenkakasa nga kivudde ku kugootaana kw'embeera y'obutonde. Omulabirizi Tamale era ayogedde ne ku nsonga y'ebibamba ebizeeberawo mu ggwanga omuli omuliro mu masomero n'ebifo ebikolebwamu emirimu n'asaba abavunaanyizibwa okulwanyisa ebikolwa bino mu mwaka ogujja bireme kuddamu kutwala bulamu bw'abantu. Ogwokeza amasomero weewaawo n'amayumba g'abantu ssekinnoomu si mu West Buganda yokka naye era n'ebitundu ebirala eby'eggwanga lyaffe naye okusingira ddala wano mu nnyaffe Buganda gutukosezza nnyo mu mwaka guno. Ekyo ky'amasomero kirabise nnyo mu mwaka guno nga muno mulimu essomero lya Mpondwe ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo abayeekera ba ADF gye baayokera abayizi abasoba mu 40 ne basirika n'abamu ne bakuuliita n'ebisago nga ne gye buli eno tebalabikangako ku essomero ly'Emmanya Masaka Likasaana Primary School namwo mwafiira abayizi abaali mu bibiina ebya wansi.